Mubadde ki abatawanya abantu nga mubabuuza gye ndalaga nze timati akakumirizi ng'akyawa ndowooza n'ebikuyimba n'abireka so mbadde mu kukyala nga nfefeta na bino obwenzi gyeyo bijja okunyumya kansooke ntereere mu mpempaawo lyoke enyumye nga wennya omwenge. Bino nno byenzijeyo leero mbijje bukakkata gye nagenda okulya ku bintu olugendo lwe natambula nalumanya nga luwanvu nentegeka n'entanda yange enjala bwe yannumanga nentuula ku bbali ne mugunya omugonja nga nnywekereza. Olugendo lwali lwa ssanyu gwe wamma bwe nayerula enduulu neebuna ku kyalo neewuunya engeri gye bakuŋŋaana buli eyavanga eri nadduka ategeeze ku munne nenkeera tebaalima kubanga bwe nazukuka nensangawo bataana abazze olwo ate nebaaniriza n'omwenge ne batumya konze n'enkoko bawujje ku nsi. Nagenda n'akadongo kange nange okubasanyusa nenkubamu ne batereera emyoyo bwe nabanga abasiibula ate ono n'aleeta kino konze yankubye omutuuna ali wala engeri gye nnali enkoko nga nninga omuwendule kaabula nakatampunye ne kalimbwe. Mba nno nnaatera okuvaayo nenja nfunagana ng'omuwala eyalwa ku luggya nze sisekaseka nga kigwagwa naye ku luno naseka enjuba okugisuula lyali ggwala lirungika nnyo era ng'abo olisimba alisuula emmeeme nga livuddeyo okukoona engatto amalusu g'ogamira gagenda muganda ate nga lyakubye ebbina nerikyuka oyinza n'okukongoka ezziga neritonya mazima lyakula bulungi akabiri naye maama bakadda balizaala bakambwe. Eggwala lyalaba ligundidde nnyo teryalwa nerikwana eddenzi ate tewaayitaana mwezi mulamba teryalwayo bambi neriganza omulala naye nno olw'okuba kitaawe mukambwe abalenzi baayitiranga bbalibbali mu bitooke essaawa ziba ziringa 7 ng'olwo omuvubuka ow'emitala gy'asooba munnange esempala baasooba nga n'omwoyo ogumuli eri mu nnyumba pozi ne munneena yajjaaketta era nga n'omwoyo ogumuli eri ku nnankya munnange baba abakyawamma nti ngalo bayanjazza omukwe kukwata ku munne munno olw'okutya yabuuka obuusi ate nga kwatadde n'okuboggola ng'embwa. Buli omu okuvaawo yapaala bupaazi tosanga nannyinimu yabadde amuteeza edda nnyo omulala gye yalaga gye yasanga magu gy'okwekanga n'emuwa ettama n'akyuka emisinde gye yasindika ng'atomera ebitooke eddaaki byamukoyesa n'asitama ne munne gye yayitira gye yasanga abalugu n'agenda musiba enkalu n'agweni bwe yavaawo teyadduka kubanga bwe yasituka n'atunula nga wonna mirembe naye era yalimu okutya kubanga bwe yatambulanga essanja talyagala nnyo kwaya. Bwe yavaawo okutambula yagenda bugeregere si kulwa wabaawo abateeza emmanga munno oli gye yasitamanga akooyola okudduka n'onaate gye yalaga ng'asooka oli agenda okuwulira ng'ekijja kisattira koye tosanga bandabye ng'ambwama n'alyokka wamatuka ne munne neyeekanga ate olwo bonna ne bagenda endiima. Eyo nno gye nnalabira omukwano gw'okukusa nga bwe gutuuza ku ttulu ng'akamanyi bwe nnamala okulaba ebyo wano ate ne nzijukira nange olwo bankuba eccupa mu mugongo omuwala ye yankubya ku luggi nga mulingiza sibalimba n'enkovu nkyagirina abasajja tuli mu kabi ffe tukwana ffe twetala ffe tusooba ng'abateega obusolo kale twateesa lwa bulungi bwe tunasinkana n'essaawa naye omukwano omugwagwa kale ekyo kyansumattula ku ssaawa ze twalagaana ng'eneekiginale ku mulyango
omuntu yankuba ecupa n'empale n'esowotoka n'enziruka nga n'agagenda sirina enduulu ze bakuba ze zampa amaanyi essagazi n'edifuula luguudo bwe ŋŋenda okukyaluka mikwano gy'ebukakkata nabaleka enseko zikyabagunya wabula ate ekyennaku enkoko gye bansibirira nga nvaayo saagiryako kanyama omuyaayu gwagikwakkula wegwa naganda kwereega nti bunaagirekanga wa nasigala nkutte mwange era nkyakyewuunya nti kale kyekyandobera okugiwuuta ebyensi nno bwe bityo wabula akambasaasire muliddamu nga mufunyeemu eddembe